Tulabira ku Facebook nkubuzaako we bali agenze dagamba buroda sheka kyanoonya mbere haki yakumeka ntandikire wa local by international tutandikire ku local tobuka so munnange waliwo omwami eyafiira 41 year old gentleman yafiira wali mu kivulu kya Lydia Jasmine bamukuba peva ku mutwe onako lwa lwana babade bamuyita aine police evuddeyo neyogerako era omukulu Onyanga avuddeyo nayogera ku nsonga ezo ku social media mbadde mutwa ku BTM nga tubi broadcasting live ensonga zino zikyagenda maaso n'okunyonyerezebwako omukulu ono Kikembwa Mbunna abadde akola n'ekitongole ekitwala gaffe ba broadcasters ekya UCC kinabera confirm nembu gyabadde akolera era yazza okuba nga akyakalako no mikwano gye ebiri emiwala ojjalaba akavuyo nga kakoze eki bobagwe ate ne bwe baawulira nti munnammwe agudde eri ne balyoka bakomawo bambi bamutaase bagenda okujja nga isitulete bayita poliisi muddwaliro emulago after 2 minutes gye yafiira bambi so yensonga lwaki poliisi y'eggwanga Uganda njagala ogyebaza evuddeyo negamba okutandika ne Monday nga tuvudde mu bijaguzo bya weekend n'abakyala egenda kusamoninga abalina eggaali bonna buli muyimbi nti alina eggaali be bano Wammanga Alien Skinny Fiki Gaza Mudra de Viral King Saha ate Fiki chi Fameka ataina gari abo nabo nanga ate ankopi naye Kamilio buli omuyimbi amanyita ine gari ntoba yali esembere zake gari bagenda musa moninga engeri gye tuli mu kalebule omanyama na social media bano basala omugambo omanyama na babadde bagamba mbuno Lydia Jasmine yakoze saddaka amwe mulowooza lwaki abadde ayambala kimame ekyo ebya bbulu babitikkire muli sigenda babana mwayiga illuminati abana kimu tudduke speed engeri mu kalebule omulala gw'ennuunako olwaliro munnange kyetegeddeko nti oluguudo lw'eggulu okutandika ne wiiki eno lwakwata jamu omuyitirivu ennyonge emmotoka z'abayimbi ziyolekera ggulu okubanga kukima bumbi butaano bokka anti engabana omugaati ani ayina eggwanga lwakati ani ayina industry lwakwatukola ki tugitunda so gyetegeddeko omuntu omukulu wa big talent gyali waggulu eyo mbu naye omukulu wa Lino Island ekyamukomyawo mu ggwanga mbunzi bintu byebimu ebyo byebimu mbu n'omukulu gwe mbadde neebuuza ow'omukabira waggulu wali mukabira mbu naye ali eyo amazima mbona yali era akabira yakasitulwako nakonabalira kati kankubuulire bali mu ngabana nze sikyakayanira era sivuma muntu yenna okujjako bano abalya ssente z'omuwi w'omusolo naye bano babano abo bwe batyo sibalinako buzibu lwa nsonga at the end of the day buli omu ayagala kawogo kawaka n'omukulu ow'envi omutegedde wa UNSC biki yali eyo leero ngezezaako okunoonya ku kyali wange naye simufunye fiina masannyalaze ngezezaako mukuyakasimubuuze kiri kitya bwogeza okunatunulamu nga ye ayinza obeerawo wadde okimene mukamawo naye gyali moving on bali mu kutunga tugende badde nkyalina lokemu ey'abasumba nedda kanjisemu kyakukyapa kati waliwo otwala olulimi basumba awo wakati omanye otwala no lwatandika emabegeri nti waliwo omusumba w'ebwayise mbu yaplotinga nga ploti eno akolagana n'omusumba w'omu Kisenyi bwayise waliyo kanani oyo Makerere naawe ebwayise wano wansi Northern ayina church eri ku Northern awo kakande oyo weemulago ne bannange simanyi makanisa pastor Kayanja aliruddawa oyo weerubaga kati webwayise bamutegedde nyonga mwana gwotegeera kati weewayise mbu yeegatta n'ow'omu Kisenyi ye Kiganda webale mbu ne bafuna abavubuka okuva ekiryandongo baveeyo bawayirize oweerubaga kati oweerubaga mbu kati oweerubaga because ali connected oweerubaga yani Pastor Kayanja webale nnyo era yaleese matrix ng'alaga plot graph engeri gyeraga amasimu gano gye gakola kigatambula naye bwe abasumba bano ababiri owebwayise n'ow'emu Kisenyi enamba zino teziri mu mannya gaabwe gali muzaala yabavubuka b'ekiryandongo nga onoga nti olina assistant olina inamba yange n'ogindugesitalingira obijjukira ebyo so omusumba w'erubaga atabuse agamba badde asiise ebbanga ddene naye nga abantu tebakola ki tebamuvaako so ayagala bakole ate naye nakomya okumanya nga bamugamba aleete gundi matrix alete amasimu gakuba kusaba omusanvu gw'ekiro ne message tulabe wali obuzibu so munnange naye kirungi owo ku ttaka land owa eyagamba yagundiwo
Pentagon tugireke tugireke Pentagon tanayingira mu nsonga zino azera zimukwatako ate yayingirira mu waawo naye alina olutalo lwalimu lwalwana naye tugende ko international era nga tugende wali kamapalo wano Tanzania nsalubuziza kwata lungi kamapalo Tanzania alewe twasaza omukwana wino mukyala wa Diamond Zali Zuchu omupya Zuchu bamubaniza okuyimba Zanzibar yakoze ekyati munange Zanzibar balina obuwangwa bwabwe nga bonolaba nti mu Buganda obuwangwa nga bonolaba mu buki mu Buganda okitegeera kati ng'ennaku z'omwezi 24 Febru yagenda n'apafomingayo okitegeera kati bwe apafomingayo n'avoola ku kazinga obuwangwa bwayo kati akakiiko bwe katudde akaayo nga Mariachi yakola ku byeddiini Sheikh Muzato omugenzi n'amuyisaamu eggaali kati kanso yo bwe yatudde ne mubaninga ne bamugamba olina n'osasula akakadde ke Kenya Kenya kegundi ke Tanzania Kenya ke Tanzania ne bamugamba ada ino mali myezi 6 ngata performingayo era obino bambi mukazi watu ne bamugamba ina no issuinga apology yagitaddeyo ngeri mu Luswahili okitegera nga abagamba bane musonyi wenze bye nabadde nkola it was such cause offendinga ne nabadde njagala kola ki kubeera nga entertaininga era nga wetwogerera bino tagenda kuddamu nga kubanga performingayo bwega tugeta JK Uganda wano kanso yabadde nyivu nnyo ate mbu bagenza okukola okunoonyereza nga teyasooka nakusaba lukisa ku performingayo kati byebyali zadde byonna kale mbadde nakutwaleko ko mu Kanyonyi ne Harold tugende mu USA nendo za USA tugendayo bagenda kutukuba bamba nolwekyo musule bulungi mwera bakale bule bwacho babadde yenze Kabaka Smith access kobeera twabagamba twajja balumya mutwe kuno kanu ke twalisogenda kulanga bakakopa tujja n'original information source tuzigaba twamukopa tobukira wembukiddo